Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Olupsala gwe nalabye n'agamba badde boogeramu awo ne munne n'agamba kati nze natandika nti ogenda mu Boni nti neegulire emmotoka. Ngamba nadiba nnyo. Nze nange ebintu ebiwulire nekitegeera ebintu ebitutiisa kale gwe waba afunye omukisa Katonda nga yakuwa favor omusajja asobola okugenda mu Bondi n'akugulira emmotoka oba vitiizi oba TX oba mmotoka kinagikuwa yisenga loboti mu ogambe mukama weebale alhamdulillah kinaana ku 10 abakazi balya ku ntoyo zaabwe kadde mwako kinaana ku 10 abakazi balya ku ntoyo zaabwe lwakiri bwekityo ate kalenga ensi yakyuka nnyo mulimu abakazi abamu ng'olina kulya ku ntuuyo zo nga gwe oluusi tolina mukisa ng'omukisa oguweebwa abasajja togulina naye ng'ogutuula mu dduuka okukola ne bijja ogulina ezizo n'ogenda mu Bondi ne weegulira emmotoka ya milioni 10 milioni 5 ne weevuga kati kino ekyokuba nti toweebwa. So amaye nedoboozi Nabulime Esther wano ku Talk with AC Media Uganda kubuuza ku gwe nawe osinza okuba nga otaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'osubscribinga n'ocommentinga n'osalamu video Nambiru Ann Edward the Great Point Media n'abantu abalala bonna abasalamu waaka ne muteeka ku TikTok amazima gali nti tusiima tusimira ddala wabula kyetubasaba okusalamu wakati tulinaako obuzibu bwa mikwano wabula mutuyambe obulamu mubulekeko ate era tosala kufiirawo obulango busigalemu tusigale nga tukola fenna tukole nze nkole nawe okole n'abalala tukole kugamba tukwatagane bulungi nnyo ddala kubanga kati bakama baffe osalamu akalanga ekyatagenda kusasula wakitegeera yes naye ngaolunaku olwaleero ndi ne Madam Slivia Auto Parts asinga wonne okutambuza ebintu bya spare waawe wakiseka wali wakusinga tewali ansinga nze kabaka ate olina origino tokkiriza muno kafuuka kizibu tubuuzeeko bannyonnyole abalabi ba AC Media mbalamusiza tubaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kulikinga mwebale kufollowinga commentinga byonna twagala tubaagala nnyo tubagalira ddala nnyo so wakuba business maaso bino byokutandika ne tuweereza abantu nga tunabakubira business maaso tebikola eri emabega tebalabayo balaba wano nga twakatandika Slivia Auto Parts ndi mutunzi wa spare wa mmotoka eza Toyota okusinga tokkiriza mmotoka kufuukira kizibu mmotoka kulemerera olimu omuntu bubeera butini nnyo ne mugwa ku bayaayi ne mutulekawo neze ndaba kyekisinga makanika ayinza okumalako emirimu naye olwayo ng'olina Slivia Auto Parts wagamba kino kyekyafudde nga Slivia makimpe nga nkijjamu nga nkulaga ekifu nga nkuteeramu ekiramu ekitegeera emmotoka omuntu asobola okulemesa emmotoka nno ebyaddala musawo yakyogerako n'akugiramu ebintu bye birungi n'akuteeramu ebifu ate ku bakazi kisukka si ku bakazi bokka n'abasajja omusajja avuga emmotoka katamanyi mounting ya motoka ye bwefaanana bolojenti ya motoka ye katamanyi bwefaanana ng'oli asobola omuwe ya pulimu ng'ate mulimu ya kawundo mutuwe emirimu tukubireko mujja kuwona okukaaba ennamba y'essimu 0752 41 18 kadime bagenda kunyiga makanika ate bajja kunyiga bakanika banyiga batulemeseze nze bannemesa ekidduka onkubirako nali anti ndi wali baito bina naye biseera waliwo nagenda oli nina okukubira kiwaddiiro naye wali eri bannemesa tokkiriza akulemesa omulimu ogwo gwebala ogwa Seekakiti omulimu gwa Seekakiti mutambuza kugenda mu maaso mukama abadde ansaasidde weekend esoose tetambudde bubi abaana bano abangoberera bano abakyatandika bizinensi zaabwe banyinako 5 gyaye ku ssimu bampeereza ku ssente Slivia n'aweerezayo 1,000 n'aweerezayo 2 n'aweerezayo 5 abo
ebiri mutwalo bampadde sente bambi bebale bulungi nnyo. Bannaye omulimu ogwo omwami oyo ayogera ebintu ebirungi si birungi tusiime ku bantu nga bakyali balamu tusoma tusiime ku bantu seeka kiti kati buli muntu amumanyi buli muntu agamba omusajja oyo takuleka kyekimu ayina engeri gy'ayowa emyoyo tetukwita kulyowa myoyo gwe n'obeerawo n'obulyanga olemereddwa egana kufa ogenda oba ku vidiyo ye ng'obagala bampe ku sooda nnywe sinze yaleeta ennaku sinze naleeta ennaku abadagala ogenda okwebaka bampe ku sooda nnywe ekireko bakireete atulaze ebintu bingi nnyo bazadde bangi bagwaku eddalu olw'abaana kuweerera togwa ddalu na mwana katonda waali ayina pulogulaamu ya buli muntu kati fe abafiirwa bazadde baffe nga tukyali bato tetwandibadde wano we tuli gwe tewandintegedde kubanga omuzadde yafa nono teyandintegedde nandibadde eba oli awo ne mukyalo naye waliwo katonda akola ekitasoboka akola ebyewuunyisa sina bwe nyinza kwogera naye nga seeka kiti ye bambi okusinziira ku bintu byazayogera tulina okumusiima nze mwagala nnyo kubanga bingi byazayogera nempuniikirira kusinziira ng'alinga ayogera ku nze obulamu bwe nayitamu maka mwe nakulira maama bwe yafa biki ebyagwawo embonaabona n'etandika naye nekimaliriza nga si yali enkomerero nga ndi mu kibuga Kampala nfunye emikwano egy'omugaso gwesobola okubira essimu nannyamba gwesobola okubira essimu ne mugamba emmali bagikutte obukadde 5 bwe bubulako sibwina n'abumpa n'abukuweereza naye nga olaba nga kyewuunyisa abantu tuli ku kyamwana kusoma tutundira nnyo nti omwana wange kamutwala okusomera eri ebbeeji abasomera afune ba obbi ne ba ogiza abalungi jja n'atandikira nga amaze okusoma naye eyo ndowooza yaffe era ndowooza yo nga ggwe ng'omuntu omwana oyo asobola okusomera ennamagunga n'avayo nga sijja afunye omusajja agenda omuwasa ate nga n'agenda omuwa omulimu si omu ku abo banne basomeramu which is okay wobanga gwe olina obusobozi naye bw'oba toyina busobozi teweemalaamu nnyo kubanga buli kimu kisoboka bantu bangi bavudde mu maka nga maavu naye kati nga bamaanyi mu ggwanga okitegeera nti gwe oyinza okuba nga olina akalimu ku esi kantwale wagakkaane sijja kuzimba sijja kwegulira kaploti kanfube emperera omwana oyo bw'anaakula ajja kuba yakamala okusoma afumbirwe naye ajja kuba yeetaaga obulamu obubwe kuzaala abaana ate naye bagenda okuweerera olaba butuka okuva mu nsi yona kyokungudde akayumba tokazimbye emmotoka tewagivuga omwana akuze naye afunye omusajja amuwasa oba afunye omukazi wawasa afunye famire gyagenda okulabirira naye nga gw'obadde weemalamu lwa mwana nina mukwano gwange nakati apangisa kyokka akuze agenda kuyingira 50 years naye nze yaŋŋamba kyenkoze mperedde abaana ne mugamba Mukama akuteeremu bulungi obwangu akuteeremu obwangu bakusasule ng'okyaliwo bano abaana tuzaala myoyo tuzaala mibiri emyoyo tetugizaala omwana akula n'akwerabira n'adigidda n'omuwulira ng'ali muzaawa emotoka zivoza bbeeyi n'amala omwezi n'akwata ogwokubiri nga takubidde ku ssimu kugamba nti maama oli otya amafuta oyina omugaati oyina naye nga gwewerekereza ate abamulenzi ng'ali eyo agenda kutandika okukolima kubanga naawe kenyini andaba gwe mirundi emeka gy'okubira ku muzadde wo n'omugamba maama sukaali waali maama oli bulungi otwala bbanga ki oyinza okutwala ebbanga naawe kyebuuzi gwe ne bukakafu ki nti omwana wo gw'oli mu kubonaabonera yanaakussaako ennyo buvunaanyizibwa kituufu baana batono nnyo abatujjukira nga benda basuuna bbeeni nti yagamba alina sobola kukusa maama we batono nnyo abalinga oyo kati nze Silivia semalaamu nnyo nkola ekyo kyensaanidde okukola kuba nange siri kuza abazadde bange kitegedde eyo no point yes abaana kyenfuba okola ngenda wensobola tofuba nnyo kakasa nsi nti osobola okulaga ba esi zensobola mwana nga asomera kwa Gakkaani Victorious nali njala nnyo Victorious eyo gy'olaba mwana bamuliteddemu nnyonyi twaleyo
ku mwana wange asomereyo naye bwe nabazaala nga bangi oba oli awo nalisobodde batika naye neepimamu nga simalaako nyina okubaweerera nga te nange nyina wendi balina okumala okusoma nga situnuulidde bo mulimu abazadde bangi nga yatunuulidde mwana we omwana wange Silivia namuweerera mututte e Kampala nkoze wenti bwafa eno nekyofaotete wala wakola ebibye oluusi natagaggawalirawo mu maaso sivale ku ebyo bwafa sizo pressure zowulira bwafa maze okumuweerera baana bangi betulabye wano sikyogera mu bubi nafa kuba abantu mutulamula nga bwe mubeera mwagala naye osobola okuba baana bangi tumaze okulaba nga asomye n'amala okusoma bamutikidde afunye n'omulimu n'afa kuba okufa tteeka nange nja kufa naawe ojja kufa jase enjawulo okusookayo okola otya ng'olwala pressure ye pressure zowuya ne sukaali kati tolina okukola abalina eddiini ng'oba olina eddiini tunulira nnyo Katonda seeka kiki kyaife kyagezaako nze kwe nasinziira okuwewomamu omutwe kubanga ekintu ekyo ekyokutandika okwegatta ku Saka tusolooze nakipika nze oba Saka yakyogerako bwogezi n'ekipika bwe nakyogerako ne bakibayinga abanfolowinga bwe banfolowinga nawulira essanyu ne ŋŋamba naye kangezeeko kyonna nze kye naabankuŋŋaanyizza nja kimuwamu nga bwe bakimpadde oba Saka naye anaaba alina kyafunye tukigatte tubeko kyetukola ki kyetuggusa tusiime omusajja oyo so si kumulinda amale kulwala kugwa ku ndiri tudde kumusondera tumuwe ekintu kye naye mbutuufu mu byabadde ayogera ayongeremu amaanyi mu byabadde ayongeremu amaanyi kyenja okwogera kubanga ebiseera ebisinga olaba omuntu ayinza obutakuwa ssente naye omuntu n'akuwa ekigambo kati seka kiti kyakola bantu bangi batuwadde ebigambo nze siina yampa ssente capital waffe waliwo omusajja omwami bamuyita mwami Masuliita abe Masuliita bamumanyi abe Wakiso ne Wakiseka bamumanyi nze yantwala e Dubai teyangulira ku mmere nti tuli mukulya mu hoteri mbwangulire kuba yali mugagga bwe malagana $100 yayina emitwalo nga 3 naye yanjigiriza okukola twatuuka e Dubai naŋŋamba eyo hoteri ya 10 nze nyinamu ku ssente zange sisulamu ezo hoteri za layisi n'agenda mu Vienna nantwala mu Alwahada tulinnya taxi ya 10 n'agamba leeta 2 mu kutikka ne bantikka futuzo ziri mmeka so nga ate yandibadde akwata ebintu yange n'abisula mu bintu bye ne bibulira omwo naye nasasula buli kimu yanjigiriza kukola teyampa ssente naye kati era gwe wano wendi lumu ampita ku dduuka lye waliwo kasitoma baagala mounting ndiwa kasitoma mugambo be 3 nampa 2 kati ne mugamba zibulako naŋŋamba nedda Silivia bakwasooka kukwata ssente bw'omala okukwata ssente kasitoma n'omugamba zibuzeeko nga gwozirina kwegamba namuyigirako ebintu teyampa ssente naye namuyigirako ebintu bingi era sobola mwerabira kakati omuntu asobola obutakuwa ssente naye ekigambo kyakuwadde Mukama wabaya nga naawe yakuwa obwongo obutegeera osobola okulondamu ebyokuyiga ebyokukola n'obitambulirako n'ate ne kibako gwe kikutwala obulamu ne bukyukira ddala bulungi nnyo lwakuba abantu tebaagala kuwuliriza abantu bawulira naye tebawuliriza ali awulira kyobalaba omuntu okolera statement yo n'awulira bulizi najja n'akulumba naye nga teyagiwuliriza kubanga aba yagiwuliriza atukanagala wayi kituufu naye kankireke oba tasobola kuwoggana bantu banyize balabaawo obimanyi nakuba tunabyogerako ate abantu bamanyi banyiga maago saagala nnyo byogerako ebintu ebyo naye nga olunaku olwaleero tubyogedde kuba twegatteko wonna wooli mu nsi ez'enjawulo awo ngenda tuteekawo waliwo omukyala w'e Dubai nsindikidde leero ssente $5,000 aŋŋambye sirina naye kusindikidde Ziki ne mugambo nnyambe waliwo ne yasindisa omutwalo waliwo ne yasindisa 1,500 waliwo ne yasindikira 10,000 ne mugamba ne gwompadde 5 kyavudde ku mutima mukasito bange osimbi tujja kuteekawo stiika eyo eriko amanya Nambiru Edith awo oyigatteko ffenna tulabe bambi asobodde kyonna kyosobola tumusiime nja kufunayo ne ka clip
manyi tukateekewo abantu bamanye ku bigambo twogerako kituufu bityo walamu butyo butambula bambi tusimba abantu nga bakyali balamu ate nga bambi Silivia webale nnyo omulimu ogwo si kyangu si byangu mukama asaasire omanyi waliwo dabo waliwo lumu omuntu yakola waliwo omuvubuka ku TikTok wamulaba waliwo mwagala ne Sekashiti wali eri ku KFC Javas oba akalaba akantu ako naye bingi so nze ndowoozamu olumu watuba tumanyi bintu tusirike nze ondaba wano nze media sigimanyi nnyo naye ngimanyi ekuba kati nze omuntu ayogera ebintu ebitalina kye binnyongerako simuwuliriza blocking kibula ebiseera ebisinga nze siyomba n'abantu comments nziraba naye comments nze bwe nsoma comments 3 nga ziri positive nga basiimye kyenjogedde zina ebbiri tezisobola kunkaabya neera nze naggamba ndiriitingawo kadiriitinge nenkayitako ne mu blocking oyo simuwana birowoozo ya kubanga banaasatu bansiimye nekyenjogedde bakyagadde kati gwomu nedda gwayogera ebyensimatu nze ndowooza by the way oba tumanyi kintu tokyogerako watugakola kintu tokyogerako abantu tukya abaana abantu balina mpisa befaako bokka tebafaayo ku ngeri ki omuli gyagenda kuwuliramu kivula abantu babeera ku TikTok ko ne boogera ebintu byabwe nga ayina baakuba ayina baamalamu amaanyi naye nga yitafuddeeyo tayagala kumanya tamanyi na muntu oyo agenda kubeera tamanyi na muntu oyo agenda kuwuli kati nze jjo tugende ku mulama guno gwa siweebwa abasajja tebampa olukukyala gwe nalabye n'agamba badde boogeramu awo ne munne n'agamba kati nze natandika nti ogenda mu boni nti neegulire emmotoka ngamba nnadiba nnyo nze nange ebintu ebimbiwulire nekitegeera ebintu ebitutiisa kale gwe waba afunye omukisa katonda nga yakuwa feva omusajja asobola okugenda mu bondi n'akugulira emmotoka oba vitiizi oba TX oba mmotoka kinagikuwa yisengalo bwoti mu maaso ogambe mukama weebale alhamdulillah kinaana ku 10 abakazi balya ku ntoyo zaabwe kadde mwako kinaana ku 10 abakazi balya ku ntoyo zaabwe lwakiri bwekityo ate kalenga ensi yakyuka nnyo biri ebyedda bajjajja baffe nga omwami yagula gomesi yagula ekyennyanja yalabirira mukyala we yaweerera abaana yafaayo buli kimu byaggwaawo twavaawo emirembe gyakyuka yensonga lwaki olabye nti ebiro bino abakazi bangi balina sente okusinga abasajja katonda waali era alaba nti luli abasajja bawanga obusobozi kubanga baalinga balina sente ze zirina okulaga balina okuweerera abaana balina okulabirira abakazi baabwe balina okulabirira famire zaabwe ne kati olabanga nze era ngamba nnyo omukazi bakazi mwe temuggwamu maanyi temwesuula ddalu gwe noonya mulimu kola bawo baba mukambwe ntakukkiriza kukola mwegayiriro kuba abakazi kano yatuwa amaanyi tulina abakazi abagamba mu omusajja yaŋŋaana okukola atya abakazi babagaana okukola musajja munnyonnyole katonda yatuwa amaanyi ag'enjawulo abakyala omusajja nga yakusiimye talina kyasobola kugaana kukola okuggyako bwenze ebyo webito ebyookwewaggula ennyo okususa okwo naye nti wali abaami abamwe nga batya nga tagaana kukola nti tayagala okole naye abasajja abamu balina ekintu kye baba bakulizaamu oba kye bakuze balaba nti omukyala ono namuleka okukola ajja kufuna ssente wanaafuna ssente ajja kumera ebiwawaatiro tajja kumpulira yekibulika kya watya waafuna ssente nansinga nalabako kasuku ng'agamba muze sobola kuba na mukazi mugagga era ne muwasanga mwavu natandika okukola n'agagawala nga mumugoba nedda betya si buli akola omukazi n'agagawala nti amera ebiwawaatiro ngera olaba abasajja nti mulimu abasajja akola n'agaggawala neerabira mukazi we abo nabo mwebali naye be batono abasajja abasinga bw'aba ali mu 20s baba tebategeera nnyo obwongo buba bukyali buto byasanga byayogera byasanga byakola byasanga byakuddamu waliwo n'emyaka gye tutanenya ng'olaba omuvubuka n'ogamba nga ali nono
n'ogamba gy'emyaka naye bw'agenda akula ebizibu by'agenda ayitamu okusomozebwa kwayitamu akomye bamukubye eyo mu makubo n'ojjanjaba yagenzeewo omukazi ne bakuba ku mulimu bamugobye apangisiriza omukazi ennyumba asanzeyo omusajja omulala ate gwe woolya wakawozadde bano balabirira bw'agenda akula akujjukira n'agamba siiri wange teryamusinga era w'ogambira ku siiri we twawukanira pulira abasajja be basinga ate abo mwana wattu mwebali kakati togwa ddalu nnyo lwa neeyisaayi neeriwo katonda kaseera yatuwa abakazi nga ffe tuguma omukazi yenna bagamba obugonvu bw'olujegere mwe muli amaanyi gaalo bwemanyala nyina kinyagala okukola nze nfukamira ne ku maviivi nga omwami nyina kyenjagala weeyala yes ne mulimu abakazi ayogera anyenya n'amagulu ati njagala kukola kino nze njagala kuyambira soka nakola mbwati naga kukola kati nomanyi njagala kukola nze njagala kukola oluusi mwayombyemu kakkana kubeera omusajja asigala musajja oba mwavu oba mugagga oba mumpi oba munene era asigala Masaka oba we Masaka katala kakanga kalwasa asigala musajja mulinde nga musanyufu waliwo obudde bwobeerako ne bawo nga munyumya n'omunyonnyola ensonga zo ekirungi ekizirimu ensonga lwaki oyagala ogenda okukola n'omunyonnyola obuzibu mwami njala atandika kukola olw'ensonga eno neeno naye n'akiraba bw'abanga alina obusobozi mulimu abasajja abalina obusobozi bwabwe mukyala wange tagenda kukola sigala waka akuwe ku ssente naawe obeeko by'okola nga wakaawo okulunda nkoko lunda enkoko akufunire ettaka olisima amatooke simba emmwanyi obutunda lunda obeere ng'olina kyeweegattako in case newe mba mwawukanye oba afudde kuba byonna bijja tosobola kireeta nti osobola okubaako ne wootandika tobonaabona nnyo ng'atakola ki ng'atandikidde ku zero kubanga ebiseera ebisinga omusajja waafa nga alese ebintu katomanyi bwe bibadde bimenya kunoonya ssente ezo abasinga bye boonoonekako batunda funa abakusiruwaza abasajja ababa baze mu bulamu bwo nga baagala ssente ezo bakuwa amagezi ag'ekisiru naye omuntu amanyi bwe banoonya ssente tasobola mala gazanyisa ssente kyekirungi ekimu kubiri mu kuba nti omukazi akola kati ne tudda ku bakyala bano tubaddeko oli omukyala eyagamba nti omukazi atandika atya okwegulira emmotoka batunafuyeza nnyo n'owulira nga toli mukazi kimala ogamba naye obulungi bwange oba bwansala omusajja ono nga mwagala omusajja ono ng'alaga nnyo nti anjagala naye bakitangulirayo akamotoka abasajja abo be mulaba balina ensonga zaabwe abasajja abo balina ensonga zaabwe ekisookera ddala ebintu byalaavu bino bizibu kiringa kizimuzimu nze bwenkyogera omusajja asobola okulaba omukazi nakwanira omwezi gumu gwakubiri nakussamu obutitimbe bwa ssente era okubeera mukaaga nga yejjusa ane ssente ezigenze tujja kuyita mukisa gwa mukazi mulimu abakazi abalina omukisa ogwo mulimu abakazi abamu ng'olina kulya ku ntuuyo zo nga gwe oluusi tolina mukisa ng'omukisa oguweebwa abasajja togulina naye ng'ogutuula mu dduuka okukola ne bijja ogulina ezizo n'ogenda mu bondi ne weegulira emmotoka ya miliyoni 10 miliyoni 5 ne weevuga kati kino ekyokuba nti toweebwa lwaki kikulumye nnyo omutwe n'okuba n'omukazi gw'otoyagala naye kyo kizibu n'omusajja gw'otoyagala nakyo kizibu ate ffe tulina ennaku nnyingi nnyo kubanga omusajja oyo akomayo waka nga atoyagala dde noga oh my god akonkona bwati noga maamazi kima ne budduka kati kyekyo ekirungi omukazi bakijja kukuyamba nti oba komye watakomyewo gwamanyi kakati ate omusajja naye bw'abanga omukazi ali ewaka amwagala olumu kimutuma okudda amangu aba akulumirirwa abagamba leero ngenda sanga siiri anyiize kaŋŋende mweraba naye waaba takwagala
abeereyo n'anywa n'agamba ziweze 10 bannaye kaŋŋende eka ate ng'olina omugulira olina omugulira ababbi tebamukubira ku mulyango ate omukazi omusajja atanadda tetwebaka era abasajja mulina okimanya omukazi yenna nga mufumbo bba nga tanadda kiba kizibu okubulizaawo omutwe Silivia nga nina otulo owe nze nyina otulo naye nze banga batali mu nnyumba seebaka anti kati experience yonalifuna konja naye Silivia nga neebaka anti kati weebaka toyina omanyi neweba bino ebizibu bya bulijjo mbirowoozaako kati mbirowoozaako ku makya nga nzuukuse anti weebaka tolina gwosuubira ku konkula tolina gwosibidde bweru kituufu zaggulawo nzaggalawo gwoggulawo gwaggalawo n'osuubi ki ekigenda okubuza otulo tewali kati awo temwebakirako ddala tosobola owebako totuli webako okugumuka kati wajja ku 10 ng'oggulawo nga oggulawo kulikayo ssebo munnange oba olinamu agayomba ng'oyomba ng'omuterayo amazzi wata olina agayomba ebintu byakyuka ebiyigwe bibeera mu nnyumba amazzi gaki saako busasu eki wali itanga eyegiranga anaabo ate emmere simanyi nze bba wange yalinga talya wakawe yakomerangawo ku myenda akoma wakuze abaana alya ajja ne chipusi n'enkoko naye era nawangula manyi muyinza okuwoza mbu simanyi biki nawangula nfuga gwaliwo yes oyinza bbaawa devyammanyi olina kufumbirwa mangu enyuma tebunyuma keera kuba abasajja abalinga mbidde ku 10 kuliko 2 oba 15 abategeera MP oyo mwami mukasambidde yawasa mukazi we n'agamba siwasizza wa kubuna masanda siwasizza mpaka abasajja we batyo batono banana abavubuka ba TikTok be bavayo ne boogera ate abavubuka nsala nnyo okusabula bajja kunsabula abantu abo abatalinamu kasente baba nefuga yabagamba wemba njagala emmere mukazi wange sirese mufumbi wemba njagala I can get good food abasajja bwe batyo batono nga ate nga abakazi bonna ye musajja gwe wandyagadde okuba naye agenda okukubira akasimu evening n'agamba baby yambalako ojonsinganeko waneene mugenda mu hoteri ne muli emmere ne mugomaka omusajja agogenda okubira akasimu n'omugamba hani nze maliriza oli wanagamba baby nzija mulimu abasajja abasinza okonona lava eno nze ombuuza otya gye nalazi nada nagamba nagenze n'obuliri oba ne seppiki nagendi muntu banzaala nga gwe bakuzaala obudde we buziba nenyinyuka nenzira ewaka mbansubira omusajja wange okudda tulye ffenna ekyeggulo kuba ndi mukyala kale nafubya akamere kako tetuganye kale naye bambi olumu mukisussa tubaagala nnyo naye maama mutumenya emitima kyovulaba bambi abakazi abamu nze olumu ngenda njogera nga mbagumya naye banaye waliwo abasajja abasukka omusajja yakera makya n'owasa omukazi neziwera ssaawa 8 n'okubira omusajja w'essimu n'agaana okukwata essimu mukazi wo maama w'abaana bo amanyi bw'osula gw'osuubira nti bw'onooba olwadde yagenda okujjanjaba gw'osuubira nti bw'onoobeera ng'oli mu buzibu yagenda okugumiikiriza maama w'abaana abasajja balina amagezi w'okubira essimu wafulumira n'akunnyonnyola ne bw'aba ali naye era wagamba soka olinde nyinimu akubi n'asooka n'akuwuliza siiri buzibu ki onyi mami katonda nsaasire naye katuchogereko edda nga njayo campus I dated someone and yali akolera awo ku court so nga we bamukubira essimu baawo wanji mami okay mbadde maliriza on files ne mu dakiika 2 ng'era okimanyi bulungi dakiika 2 bakulekawo bagenda kama lwakwa nali siri serious nga simulinaako buzibu abo buli mukazi gwe yandyagadde ate n'abakyala omanyi nze n'ekisinga okunuma ku bakyala nti wali omuntu ng'okimanyi bulungi omwami tugenda mwagala okitegedde okimanyi bulungi kino omuntu alina mukyala we
togenda kubeera naye togenda mwaga ate noyagala okwonoona amaka ge beerayo esi kyosiga kyokungula bweyagala okutta amaka ga munno mubugendere n'abago baligatta nze ndowooza mba n'abantu nalinga mmanyi n'okukolima nga kolimira n'ensirika nga simanyi nnyo bigambo bingi kolimira kale naawe oli kiraba kasa naawe oli mukazi naawe ojja fumbirwa bakwagalira owu nze to me what I think kyabadde nti nadda okubanga waliyo abantu gwomanyi nti no you're dating someone ali married naye tugala kumwagala so beerayo wano naye bakuwa eddakiika 5 zeezo ate abakazi bewaka tulina okukimanya ekintu kimu abasajja abo batwagala abasajja batwagala abasajja baagala bakazi baabwe abasajja baffe batwagala abasajja baagala bakazi baabwe kyogere nga balungi abo abakazi be mulaba abo bano ab'ebbali abo ayagala bbaawo naye aba asula atunula yeegomba omusajja asuleko ewuwe ewiiki omusajja nga yagaana kati bba wange Devi nga tandika atya nti siri nafunye omukazi omulala ekisooka bba wange si musiraamu tuli bakristaayo nti nafunye omukazi omulala ngenda sula bweru tasobola kiŋŋamba okujjako nze nja okunoonyereza ngende mu simu ye nkukute nabe nga bwe yazadde omwana ebweru nabe nga simanyi bwe yakoze eki nabe nga yakoze eki netandika okwemalako emirembe okitegeera ffe tweyigira stress naye nga tulina okumanya oba ayenzi ate omusajja walabye ati nakwagala ng'oli mufumbo kubanga akuwa ekitiibwa kyo abasajja batwagalira ddala abasajja batwagala esi nze mbeera n'abasajja omusajja n'agamba nze tonkubira simu babitugamba ate era naye nze tozinana kukiŋŋamba gwe mukazi gwe era ng'olina ebba wa munno ng'akuwoleza nze nkwe ne bwe ziba mmeka era omanya oyo si musajja kimala naawe ojja gakaaba gakaabya ono olaba agakaabya ono amubeereddewo amwinamu abaana nzalidde abaana 5 bana amubeereddewo mu mbeera yonna olwo ate gwe gwe yakalaba abaana bano balowooza nti bakabi nnyo si bakabi balowooza bakabi nze nakitegeera myself nze siri married naye nze sikyagalira ddala ekyo ekintu kye bakola nze olaba yonagamba nze sagala kugendayo eyo oba proud side chick wapi sagala nti sagala gendayo Cloud byebiki yenyumiriza mukubeera side chick natayagala kuba na muntu we bamuyisa bulungi nnyo okusinga gwe mukyala we waka otya bakakuyisiza bulungi bbanga ki ebbanga lyokale bakulabidde bbanga ki mugwe bakuleka wano yene bamutwala e Dubai yene bamutwala agenda gwe tebakutwalako nakugendako Dubai gobusajja abo tebamanyi esi njogedde bwe nti bano abasajja bakuzibwa mu nkuzibwa ez'enjawulo ffenna twakulira mu maka ag'enjawulo waliwo omusajja asooka okutereeza ensonga za waka nze nyina omusajja gwe mmanyi essimu ye bw'atuuka ewaka ebeera awo tewali agikubako era ye yagamba nti ye bayakwana abagamba nze wookubira ku ssimu yange wenkukyayira bwe ziwera 10 ez'olweggulu tonnoonya nze bwe mbakwagala nja kunoonya mukazi wange ye buli kimu kyange mami nga bwe wagambye mami ne wabaawo abasajja abanyooma abayisamu bakazi baabwe amaaso nga ye tafaayo oba omukazi akubye nga kuba essimu ne bafuna afuluma ebweru namugamba obadde ogamba kinayogera namala nadda mu nnyumba waliwo abamu be bakubira essimu n'asigala ng'atudde mu ddiiro waliwo abakazi abamu nga bali mu bufumbo ng'alinga ali mu kkomera waliwo abakazi abamu abali mu bufumbo nga teyeegomba kubeera mu wulu nakyeyombekedde teyeegomba kunoba oba kiki oba kiki nga mwebiri esi mulimu abakazi abanyumirwa obufumbo nga bubatambulidde bulungi nga bbaawo oba mukolo gwakwanjula oba gwambaga oba gwaki babeera bameka babiri nze nnyina gwe mmanyi mami wange ali awo ngo yamukakulubiri atunda malira ne bamita mukyala mukasa oyo alina omusajja mulungi bonna abawanvu bwe bati mami dadi kati dadi oba ayinayo kaayina eyo tetwagala kumanya obudde bwa mami bubeera bwa mami bwe ziwera 11 bateekateeka okunyuka kati oba dadi ye ensonga zazimala ku 6 7 8 kasaziwera sawa 10 abeera mami oba bagenze mu hoteeri kyo bagenze luddawa mami ne dadi kati oyo omukazi onoomugamba otya anobe atasobola mugamba okitegedde abasajja abalungi bambi oli abaami mulimu abasajja abalungi nga yajjaga tomanyira
tomanyira ng'amanyi gy'ayise ne mukazi we nga ne bw'oba oli mulungi ng'olinga Fabiola tolina ky'omugamba anti Fabiola nze mwagala nnyo omukazi mulungi kitegeera si oli gwe nkugambye nga ne bw'oba kati abasajja bwe mwebali gwe mukazi munnange togwa ddalu na musajja musimanyi omusajja yagenze n'omukazi e Dubai omuntu yenna kasitaaweza emyaka 4 omusajja aba mukulu buli kyakola aba akitegeera wasalira wakulekewo agende e Dubai n'omukazi omulala bwadda weetereeze yogerako naye mugambe munnaye nakola ki ekyakunyiiza ntereezeemuwa obufumbo buno bunyuma nnyo omuntu nga mukwano gwo aba akuswalira kijja munyiiza abamu abasajja nga alinamu ssente ze yakutwala mukyala we yamutwalayo emirundi ng'ebiri naye atwaleyo noono gwafunye kwa bulya gwayagala ate lava empya abakazi b'ennaku zino basabiriza abeera n'asaba lava empya esse bandala abasajja abo balina n'emitima nze lava erina engeri gy'enkyankalanyamu era ntumira devi wange ne ng'aba bannaaye anti buli kana kunnyongerako kubanga ndabira ddala nga basajja tubananye kitono waliwo ekyana kyowulira nga oyagala kiwa buli kimu naye abaana bali awo e Kampala ate ofunamu time n'otambulatambulako ebifo ebyo before points nze kyova olaba nze sinoonya esimu y'omwami sigitankuula 4 point ngimanyi ngendayo n'omusajja wange tunywa kacaayi tuba tujogerako wano ne kyali wange nga sinatuukawo awo kyaiwawo wameka nkutwala eddi maama nengawo sinatuukawo tugendewo ddi wali abakazi bajja kunjozesa ebintu si wa bbeeyi bayinza okwamba iPhone yange tambula tufuneyo obudde tugende 4 point tugenda bakyala omusajja abasajja abo bw'aba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe akulabirira kuba buli kyoyagala abaana abalabirira sikyogera mu bubi era sisaba nti Katonda nti akireete ndabe omukazi bba wange gwayagala naye tukyogera olw'obulungi lw'ekitiibwa kyaffe n'obutalekawo n'obutalekawo bintu bikubonyaabonyeza myaka mingi olw'okuba omusajja yenze ne gwogenda ofuna era ajja kuba alinayo baayagala ne gw'onoofuna ajja kubayo ne baayagala kyo kiri mu DNA bo balina okwagala ekyo kyolina okuba nga okimanyi nti omusajja we alina okukwana olaba mmwe abakazi muvamu ebigambo ebimira maaso g'omusajja n'omugamba onkuba abakazi babyogera mbalaba waliwo yagambye yeepikira kojja wange ono ye Mawulana Rain omutono omuwanvu yani Rain oyo w'engabi ye bonna sibanga oyo omusomesa ono gwe bataasiba oyo agenda okwesimbawo oyo waliwo yagambye amwepikira waliwo yagambye ogenze onoga kukyokweppikira abantu naye oyo omwami oyo asoma amawulire ga NTV omwami naye tubyogera wano ffe Katonda teyatuwa mukisa gugamba nti kuyimirira naye ffe naffe singa Katonda yali atuwa omukisa ogwo omwami oyo mutegedde yali asomaga oyayogera nga teze essaawa bw'ati oyinza okuba ogamba waliwo omulala ono ye oli goyinza okuba nga ogamba ono alina ebiisa ebinene alina omubiri oyo sajja mulungi ate si mufumbo alinda kyana asula abaana babende simanya mayinza ndaba nti omuntu mufumbo nsinde saagala nnyo kwonoona bintu by'abantu abakyala tulina okukkiriza Katonda yabawa obuyi abasajja Katonda yabawa obuyinza bo nti ajja n'akuyimiriramu n'agamba ebigambo bye singa eno ensi yali nti n'abakazi bakwana kyere nammwe abakazi singa muli benzi nnyo senga gye tuli anti olufunamu akasente bino tulina nze kyenyongera okufalaasira gwe omukazi abonyebonye ne bbaawo tosuulawo maka go kubanga n'oyo omukazi bwe baba bakwanye ayagala awo wootudde kyokka ate gwe oyagala okuva ate ogenda oddemu onoonye omulekere chance omulekere chance nga tegwabonaabona
Kubera simu abakazi batwenonyeza musajja we yamuzalamu omwana bawo yatyo okugamba nakikubira simu gamba devyo omwana mulwadde era bwe nkugamba yengena mugamba simunyega omusajja sikwogera nako kale yo omusajja ekimala ajja ngambe nazaala omwana ebweru nyinayo omukazi omulala gamba waliyo sikunyega era bwe kwana nti ye nyabo Silivia nti wanyinze gundi nti ye Devi mugamba omwana mulwadde atakwata simu nkuddamu bulungi ye kale nyabo kamugambe abakazi balina obuvumu abakazi bagala nnyo okutweraga nti nno gye tuli gye bali no musangayo bano Aunt Silivia abatali bakambwe abakyala nga gye bali abakambwe ojja kigwako nange ndi mukambwe ojagana omugamba ebintu olugwe era nkunoonya nenkusanga nonyonyonyola oba nze namukuzaalamu gwokubidde essimu olwo omukono wange bamukubira yakubira omusajja mugatakwata essimu n'akubira omukazi namugamba gamba bbaawo mbu omwana simanyi mulwadde amukakasa nga webazaala omwana bweru nze sikunyega era namugamba tewandinyeze musajja wandisirise omusajja wobimugamba oba omwanguyiriza ebintu byanguye oba omwanguyiriza nti otegedde nazaala omwana ebweru kyekiganyi nakubidde essimu omwana mulwadde kati olulala asobola n'okutambula komba agenze eri kiraba abakazi abakebera mu ssimu n'osenga mu musajja yazaala omwana ebweru tonotandika bimugamba oba omwanguyiriza obulamu mwe mwanguyiriza n'abasajja osala ebiyungu mwe abasajja ng'akuwa ekitiibwa ng'akutya n'omulaga nga bw'omanyi Silivia nti gy'alina gamba ekasita okitegedde Silivia mukazi wange mulinamu abaana babiri awo mu kuyomba mu busungu Silivia mukazi wange mulinamu abaana babiri okuva ne leero nsaza ebiyungu ewuwo nnaku 3 erinnya ozanya n'abasajja kalize naku zende aba yakoowa dda ate weeyombya yafuna eryamu omumanyi mulimu abakazi amwe tuyomba n'olinnya ne ku mmeeza Enzo kuyomba kwa nema nyinga obusungu bombo ina tebagala nnyo kuyomba tebagala bayombe sanze kyemba manyiko yogera bitini osirike obusungu ankusirika asisere yejjusa era olanga nsirisa mandi munyi asisere ate n'okusirika enya tekunyuma nti sirikako ekisaanidde omuntu ayinza okutya omutiise ewakanamukazi ajja kunzita tatunulikako ng'anyiiza tuva wano bana etwangero bagamba nti tuli ku campaign ya Seeka Kiti omwami oyo mulete ssente oba weesiga saha enamba za saha weeziri omukubirako tugafuna ka posta kano ewange posta yiyawo tekako ssente zona zoyina twali ebyo nti mbusimanyi naye twatagayoko ku bantu abatuwayoko ku miliyoni 5,000 sene nsobola okuwera twagala odufula luyimba twetaaga kirwewo nnyo mujja kikoowa abambya wa miliyoni oba oyinayo 10 oba oŋŋamba nti emmotoka nze njiguze ekintu tukiveeko ze musonzewo tuzimuwa zigulemu ettaka nze ng'onkubira akasimu Silivia jangu wano seka tumwe emmotoka ki nti Ronaldo katumuta nga tugimuwa ze tusonzeewo nga tuzimuwa zigulamu ettaka ng'eyo isheggwa kuba mwe muli abagagga abalina ssente zammwe sajja abagagga gye balina 4 points abaana muwala najja n'abawala banne bana nye mba mufaaki bawala mmwe okolaki okujja n'abakazi banange oze kulaba gaayo oba nze nina laavu nnyingi olaba nze bba wange oyo nyanyo tugeze out bwe mba sigenze n'abaana famire tutambula bameka 2 laba nyo saadi pate nyobo okwagala omuwaka peeke nga era muli awo muntu n'owulidde omulembe gw'okutambula ekibinja gwaggwako dda ate lwakuba n'abasajja bano bambi naddala ng'ogenda kulaba mwami bino biba byaffe basajja balina laavu ye omukazi azze n'abawala n'abakwano be abaakwagala ebyaddala ali ku 4 points ne bwe baba luddawa 4 points nze tunyumyemu nkukabire nkunyonyole bwe mbadde wiiki nga toliiwo nziba naye labika njagala nzalaba n'omuntu omukubira essimu nga mukyalo nina byenjagala omugamba najja n'omuntu kinenga gye kinzijako waya najja n'omuntu oluusi omuntu omugaye jja nkutwaleko wala najja n'omuntu najja n'omuntu oba ofaaki kinzijako era gakanga siddamu kirabika ndowooza nze njagala nnyo oba oli awo
sagala nnyo no nze nate kiriyo njala nnyo nenjya omuntu wantula ntunyumya ABCD bitambula bitya bwe biti kiri kitya bwe kiti eyo bigenze bitya nakati mbozi kye tubeera tunyumyawo bakazi bana tuzze bataano basatu twatugenda kunyumya mbozi senga no wewe lucha kumachanga naye mayi bachali bange tugende obwolumu naye omugambye era omuyo mugambye bakalo bange nzija nabo tugende tunyumyemu tusike no nze ngamba ali eri nga olunsi toze na mwami wo just bachala ebyo webirala nengamba ngogenza ku meetinga mwami obo omutwalidde akulinza awantu ozenenga tandaga ssatu amazima gali nti biswaza loko abasajja tebabagamba naye nebiswaza tuswala biswaza naye sisobola nze nkuleka ate senga naye musajja nkuleka n'obisasula waliwo omusajja omukazi omuwala yajja n'abakwano be bana bonna be banaye byomu n'atumya ebyokulya ne baleeta bbiri yasasulirako ye byalidde ne girlfriend we ababiri baali balinamu kase ne basasula omu yayoza ebintu naye nga nze mbasiibula abakyala abafumbo nyongera obajjukiza abasajja baffe batwagala nnyo nnyo obusungu tubukendeeze obusungu tubukendeeze bakwano baffe bano abatupika omusajja akujooga atya omusajja akujooga atya tebalina nnyo waaka abaana onyono baseke yali yeepanka kuba tubaana emikwano egimu nga byoyina tebimusanyusa yo Silvia bade yeepanka yalyose n'avaayo buli jalowooza devye ekakirabe ebyo tulina okwewala emikwano wegityo beera ne mukwano gwasobola okugumya gwosobola okunyonyola musajja yakomyewo mwenda nze ndabye ye n'akugamba munnaye nno wanga amaze ennaku bbiri tadda gye emikwano gye twagala n'ogamba mbadde nkaabya kajanja kaŋŋume naye gino emikwano vaayo nze tebanfuga wabweru eyo wookya naddala nga onobye okuggyako kale ng'olaba nti otuuse ku kisenge musajja mukubi akugirayo n'ejjambiya olweda kugamba vaawo okitegeera omusajja nviira genda muviire bwaba olemerawo oba ojja kufa naye waliwo ebintu ebyangu omusajja yayenze gyakolera ebyo bwomanya nti ayagala nnyo baawusigaalo bano bamunyumira leeta baawusi booyi naye ati mulimu abasajja batagumiikiriza mulimu abasajja nga ye yeezira mukoza yeezira muntu atalina bw'ayita baganda bwe baleke leeta kuba ewaabwe okitegeera bw'olaba nga kiganye leeta abasajja oba waliwo abakyala abasobola okukola emisana nga tabisulawo ng'akola misana n'agenda beera n'omuntu obwatyo ng'ajja n'emisana n'akola emirimu gye olw'eggulo nga gw'okomyewo n'agenda tulina okuyiga embalansinga y'obulamu kubanga n'ebweru eno walungi naye wookyamuko oluusi tuggwamu ekitiibwa tuvaamu ebigambo bitali birungi abasajja bakuzannyirako bangi abakyala twongere nnyo okunoonyereza ku bannaffe abali mu bulamu obuli singo mbeera ki gye bayitamu kwanakwana ku mikwano egy'enjawulo omanye esi simufumbo mbeera ki gyayitamu nga simufumbo siri yanoba ewa bbaawe n'agenda naye mbeera ki gyayitamu okuva lwe yanoba abasajja bw'obeera ewa bbaawe bangi babeera bakwagala naye bwono baba kwesamba ate ova wa bbaawo lwa bwenzi n'ofuna omuzigo oba apaatimenti yo ne batandika okukwenderako mu muzigo ogwo ogenda okuyisaawo emyaka ebiri nga wejjusa anti akwagalako yagenda ng'okitegeera bwekuba nga owulira okunyigirizibwa kuli okusute tugamba nti katonda abeerawo awo ng'alaba n'abantu balaba enneeyisaayo n'ogamba naye musajja ayagala kunzita bikana kwaŋŋamba genda anjirayo ejjambiya munnaye oba waakavaayo ate n'ofuna akutwala bakututte dda tukuume empisa kubanga obufumbo kusinga ate nga weetegese naye nga kiri Silvia ena kyayogeddeko awo temupapa nnyo ekikulu si kufumbirwa ekikulu kubeerayo so ddamu akanamba ako akanamba kaseka kiti akaseka posta egendawo naye abaagala okujja waliwo ababeera bankubira abaagala okujja kugula ku spare Silvia Auto Parts 0752 41 1833 ne 077
2 034 550. Emotoka ezo za Japan. So Japan oyo. Japan. Subaru. Subaru. Subaru ezo nayo spare tumuyina. Nakufuna ku sente tokkiriza motoka kutama. Motoka eduka ebisine. Abadde wali enijjayi na pichi edudumwana okulowooza ne ngamba esi nakwata kweno. Kuna maweti. Pichi zange. Musinde eringa Ezo pichi twazi ojivuga kukubona olyango oli waddala. Singa emyaka gibadde tutandise kungoba nandibadde nti ne twevugamu nga nayagalanga nnyo ddigi naye zaali zaddala sikyayunga navuga nga pichi nga bwe mwatuliya bwati ate abamanyi ate nga kiba kikabuka naye makanika yantamisa pichi tokkiriza makanika akutamisa mmotoka wamma nkubirako ankati tukoye ebyo ebintu ebyo byamakanika bannange kati obanga olina emmotoka eyo makanika yagala kano ke kafude mugaye tofaayo kabakaleeti period nange nina abaana bakwano bange babeera okumpi abamu bo abagezezzaako nabadde ndi avijje sani yampagiddeko bambi waliwo omulenzi bana yemwerabidde yaleesa unuwa yampetedde lakasente badde bamulamulidde miliyoni ezi olaba yagenze okujja ewange nemwera kubeera kisuubuzi kakadde nangamba bannaye Silivia nze kyonkoledde sikirabanga nampa n'emitwalo 5 okitegeera nangamba weebale wamuwonyezza yangambye tomanyi kyonkoledde nenze mukujja nale sitegedde kiki mugenda kunyiga bunyiza naye nga tokkiriza motoka kutama mutwagireko aye no lumu bamuyita single family yakyogerako ndozo mmanyi yakyogerako abo bamakanika batutamize emmotoka so ne bavaayo nga bayomba setugamba tino muli bantu babi naye abamu mulimu ababi najja musakabuzo baza omusajja eza Japan nga zikyalina nnamu ate namuteeramu ebintu bitagenda obutate so bambi si mwenna naye bambi mukola bubi ne tukyawa ebidduka lwekyo era oli n'agamba nti saagula motoka nkadde bamakanika b'e Uganda naye ng'oluusi alina miliyoni ze 10 ng'alina miliyoni ze 10 yaliguze emmotoka naye n'abakola ebibi gulyo gwe mulimu kwolya yokasimawe omukolako bulungi abajja ne munne so mwagire Silivia Auto Parts abenga ate abamalira ensonga ezo tukimanyi nti omulembe gwe tulimu gwakwevuga edda twalowoozanga okuvuga emmotoka mbu oba weejalabya no it's a necessity now oba ogenda kutula diiri weetaaga okweyazikayo emmotoka naddafa abatalina mmotoka naye emmotoka tuzeetaagira ddala so Silivia Auto Parts ebintu ebyo abikolako bulungi nnyo ebya spare so mugere muwagire bino ebyensi kirungi nnyo ntuwagira abantu betumanyi reason being nti tubaamu nakali nti okubbibwa kati olaba kuba kuweddewo n'okubeera nga ate ebintu bitambula bulungi yes so please Silivia abasomedde enamba ze kyekyo mbeera SC1 ku Talk with S Media Uganda ayagala okwogerako nange ku bintu ebirala naddala ebya business osobola okunkubira ku 0701542372 0701542372 ate nga kwerine ku WhatsApp so osobola okuyitaawo ne tuba nga ate tukimalira ddala mbeera S ate nga Brian abadde kamera neyanza nnyo Silivia olw'obuddebo thank you so much welcome Bambi nice time we meet next time